Bo obadde omanyisozi yajja nze ndiwo tukwaniriza ku channel yaffe eno webale kutwagala webale kutulaba tuze n'ekitundu kyaffe ekyokusatu ekya sister waffe True. Erinnya lino True osoose ddiwulira kati kubanga mu bitundu ebisooka ebibiri teribaddemu. Mu kitundu ekyokubiri we twakomye okujjukizaamu akatono sister True abadde yakatulaga abasajja babiri ng'oggyeko oli eyasooka omukako omukwano. Ku basajja bano ababiri kuliko Haji yajja okukyala nga muletedde ekyapa kwaliko kadi y'emmotoka $7,000,000 ng'ogasseeko n'omukolera business. Kye twategeddeko nti ebintu ebyo byonna sister yali abigaanye oluvannyuma lw'okukitegeerako nti omusajja yali amusinga kumpi emyaka 38. Gaye owookubiri ono ye gwa crashingako naye ng'ajjukira nti Gaye yasoma naye talina mulimu abikyabeera mu bazadde be ekiralinga kyakolawo akola ku ka library ka mukwano gwe. We twakomedde ddala nga Gayo n'amuyise amukyalireko mutundule valira we twakomedde ddala nga Gayo amuyise mu kazigo ka mukwano gwe amwe ku goldi wa maama we. Omuwala kiyagaanidde ddala ensonga gyawa tasobola kugenda wa mukwano gwe afune ennyumba apangise. Nyongere kwanirizaako nawe osinzidde okutulaba amanya Mwesiga Esther. No mama okoze introduction. Ono bamita Mwesiga Esther. Kakati bondaba abeera muto wange. Tobula mbugamba ki? Bulungi. Obeere eyo ng'onnengera eno mu bitaala. Nkulengera. N'ogamba yoyo Musa. Musa. Ay, 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 ay. Nemugamba golaba bro saako wazaabu wa mama wange mu kazigo ka mukwano gwo naye nga ngendayo omusemberera n'olira obuwojjolo nina obuzibu bw'obuwojjolo nga ngudde mulaavu nange buyinza okuntawaanya ne bwobuuka ne butujja omutima ne gunkuba n'entuuyana nange ekinene nnyo tetwakolanga we used to kiss just that. Nemugamba susuka waawo mu kazigo kakyaliwo oba oyagala zaabu wa mama wange funeewo ngenda kuwa zaabu wa mama wange weyagale paka kuwulira bubi naye ng'asula waabwe. Nono story etandikira wano ensingo gyetaagira wano ku crash ono yaliko ensonga bamikwano kati crash ngamba olaba kalimu kenkola tekaliiko ssente biki bikijjukira edda music eba yali wa 2-5 biki namugamba omanyi nonya obusente nange nonya obusente tupangise ngamba ate muzeeyi biki nemugamba okyasoma nti nedda nemugamba okuze taatawo naye yagadde okulaba nga ovudde ewaka abeere proud naawe alabe ssente ze we yaziteeka okitegeera. Nemugamba kati kyetugenda okukola jjukira nze nali nfunye omulimu omulala nga sigwa nviiri factory y'Abachina eri eyo nsigenda kugyogera nga nkola nga secretary kati nga tuwa abaana bano ne batambuza bitwali tutunda nga nsuggesti nina bibawa ku makya then ne badda ne mba balance nga nze mbeerawo ku office then n'okuguza ne bana ababa bazikamukamu okitegeera byali bintu bya ddagala webityo ng'abaana bagenda mu field ne batambula kati oluusi nga bakuba zi drive ne ba manager ne bagenda embalala mbaale biki nga bagenda kati nze eddagala werijja nengenda nembijjayo nga babiweereza biki webityo nga nkola eyo nga ndamu akasente kati nga bampewa okubeera mbeerawo wennyini nga kuliko room abo abawala gye babeeramu abatambuza benne yange nga mbeerawo kati munnange nga nkola nga muweereza ssente nga yasooka n'angamba nemugamba taatawe n'amugamba okuleka ogenda ojjako ng'ondaze ebintu by'ogenda otandikirako ng'omufaliso biki ebitandikibwako mu makaawo n'abindagana embirabako wano ng'ogenda n'abiŋŋamba
naye nno yakola wali yakolawo za kujja nga mumanya bya music 12 simanya bulimba walusalira 2 simanya biki naye nga nze ndi mulaavu tolina kyongamba ate nze nali mukazi mukozi kale leka obulamu bwange bwenkuliddemu nze nkuze mmanyi okwekolerera simanyi kale kutunulira nnyo mulala njala nnyo ennyongereza tanyo nompa sente yongo nnyongerezako so nga tompa nga nemeredde maybe you help me kale nompa nga sikusabe noweerowooza kati neŋŋamba okay bintu nze nenkola sente nemuweereza nagula omuvaliso nengula amasuka nze kennyini nagagula eyo nengula amabaafu bidomola amasowaani bikopo jiiko biki byonna ebitandikibwako nembigula then nembireeta then ye n'abitwala ewaabwe kati taata we yabiraba namugamba okay kati oli waddembe ogenda kati naŋŋamba bebi ez'ennyumba biki nemugamba noonya ennyumba oŋŋambe don't judge please listen don't judge that is love ali mu love tebakola tabuulirirwa naye bise ebimu twetaaga tubuulirireko tokisussa wallahi billah naye tonzi waffe yasalawo kati nanoonya karoom kaali oba ka mitwalo 5 yes nemuweereza sente namweze mbono nze yamwonoona kuva mu ntandikwa simanyi mujja kunsonyiwa naye nali just mwagala kale ng'ovudde ku biri ebyekito bye nayagala f like nagwa mu love for the first time nempulira like juka yali nali muto nga sibitegeera naye kati ono nali mpulira nga mwagala tetugirangako wadde kuki kuzaabu wa mama wange naye nga mwagala like you know ndakale ebintu byabikwata mpola musajja mukakamu mpola tapakuka ate nasinga n'omwagalako nabeera naye for that 1.5 almost tugendaweza myaka 2 nga tuli bakyali nga talina kyaŋŋambye nentukanza ekiseera nga njagala ŋŋambe naye nga taŋŋamba neŋŋamba owaye kamuleke paka weyeekuba mu mutima nannyamba naŋŋamba kumbe zinayagala dda kale so nasinga omwagaza obukakamu bwe ebintu bye byampola tapakuka musinzira bali baŋŋambyeko akwana leero wiiki ejja ayagala jangu njalireko maama mbu tubeere bamukwano mubeera bamukwano leero enkeera nga akugamba bya love so it was like what ngono gayi mukakamu mwana gwe baana mmwe nansonyiwa netutandika obulamu bwetu kyo kati namuweereza ennyumba baya ya mitwalo 5 nemwezi emitwalo 10 nemugaa yongerako 5 nanno naginoonyeza omwezi omulamu nagifuna nemugamba okuva ku zaabu wa mama wange soka kufuna wo tusakuwera zaabu wa mama wange oyo inowa ekitiibwa mukazigo ka mukwano gwa tulisitaakako so that's where we are netutandika obulamu bwaffe awo wetutandika obulamu bwaffe awo napangisa nateekamu ebintu bulungi kati wenannyuka ku lwali lwa 6 ngenkya sande sigenda kukola nenzijja ku lwa 6 nendaba we yapangisiza najja nnyumye yananyambadde ka white dress nga ntaddeko ka throw on ka black nga nze nasinze mu myufu annange nga ndi bulala nga siyetaaga kuteekako ttaala kundaba nga nze nabimaze nga ndabika bulungi nange nagamba bannange ng'oli bulala sister nze wenti wembikoze so netujja for the first time netubeerawo he cooked for me nafumbira amakuroni ku stove netulya netunaaba netuddako season 2 eyeba season 2 after nali 18 kati I think I was like 23 netujja nemugamba bintu bino nembimunyonyola nga bwe byali ebyasooka nemugamba byampisa bubi nangamba okay ndowooza ye yali abikozeeko yalina experience bambi byagenda bulungi yabinkola bulungi obutagambika
nebinyumira neŋŋamba ono kwono kwe siva munansonyiwa nyabo. Nange byatambula bulungi kwegamba nga wenna bibalooba. Ye mwana yali amanyi kyokkola n'akikola bulungi nebinyuma. Nali nina okuddayo ku mulimu ku Monday the morning, so neŋŋenda ku makya ku mulimu naye namperekera neninya taxi nenzirayo mu tawuni. Kati najjanga ku bufumbo bwa weekend bwe babuyita wa husband. Nanzija ku Saturday kiro nembeerawo. Sunday we go to church. Musajja mukatoliki ate naye nali naddayo dini ya tata wange gye batafunira abasajja. Netusaba tubeerawo nga nfumbira renze tuwoza babiri engoye ze biki netandika obufumbo bwaffe bwatyo nno mpolampola mu kasingolo mu kafo akatali emusiringi. Nze nno nakulira eri mu bagagga nga sibirabangako naye naŋŋamba wayinja kubiyiga lwampaka omuntu wange mwagala kasita mwagala sigadde tunaabiraba mu mawulire. Natandika obulamu bwange awo mpolampola nga nzija ku Saturday nga ku Monday ku makya nga nzirayo. Kumbe manager yali annengwanisa naye nga nze manager simwagala ate nga nze ninamu kiri mama wange yaŋŋamba godmother wange oba oyagala omuntu yagala omu omuta olyoka ofuna omulala. Nga ŋŋamba nnyo nze ondaba wakandaba n'abasajja bameka nti sirina. Naŋŋamba olaba nafuna omusajja wange mpaka kati okujjako nga bize bubi ne twawukana sigiddamu kwagala mulala. Kitegeera omukyala alina okuba n'omusajja omukyala aba alina okwerespectinga. Nga kale nakula nga baŋŋamba ebyo munnange ate nali naive munnange kandi kataala nasibitegeera nnyo kale nga sagadde ku basajja we yali wakubiri gwe nali nzinjiddemu engoye mu bulamu bwange. So nembeerawo manager nankwana neŋŋaana. Kati manager lunaku lumu nakolayo like 1 year nno netubeerawo manager nankwana nembigaana nga nze nina omusajja wange omusawamulyamu okwe manager ngampa omusimbi ogutokomoka nga naye siva gye ndi neŋŋaana. Kati lwali lunaku lumu bagenda ku drive ne bandeka ku mulimu ku office n'abaana nga bagenze yiganga ya. Kati nali awo enkuba kwolwo yatonnya nalina ku office nga bagenze nzimanyi bagenze iganga. Kati kwolwo enkuba yatonnya twayambalanga uniform ka skirt kampi nene ka blouse ng'okuba ekikalu ng'obeera smart ku office nga ye uniform black skirt then ne t-shirt ne uniform eyo ne ka shoes kaka closed ng'obeera smart nga ze uniform ze batuwa naye kwolwo enkuba yatonnya empewo tetera kumpisa bulungi. Yes. Kati neŋŋamba akastandiwo nzekka jjukira nali mbeeraawo kumpi nengenda nenzigyamu nga empewo empiseemu nenzigyamu sikaati mukama nanga yagala abawala baffalaawo nenyambala kakajini kange akampale buno skin jean nenyambala uniform neteekako esweater. It was cold nenkola ki nembeera ku office. Kati mba ndi awo ssaawa emu enkuba etonnya neggalidde kuba enkuba yali efuumuka nesaawa oluggi ngenda olaba nga manager siye wuuyo ng'ayingira ng'aggalawo oluggi. Kati nze sabifaako yansanga nina byempandiika mbalansinga ndi computer like kumbe manager yayingira naggalawo ekinyolo n'ateekako kufulu. Kati teyaginiga naye yagiyingizaamu mu kinyolo. Kati n'atuula nemugamba temwagenze eganga nagamba twagenze nze nkomyewo. Kati ngaye waliwo obuzibu nagamba waliwo obuzibu. Kati nasembera jjukira eno abamanyi entebe ebeerako computer kati then eno wabeerawo omuntu wajja kwatuula nga mwogera kwe yatuula nagamba olaba true konze nagamba nno leero ogenda kumpaako nze
nga nze manyi byakusaaga ne mugamba what nina ngamba leero nati nakugamba ebyemirembe nkukwanya ebbanga lyonna ebyamirembe wagaana kati njagala kola ki kumpa nga nze manyi asaaga you know that manager yali ng'asaaga kale ng'akuba alina ebigambo bingi zinalowooza asaaga kumbe omuye yali tasaaga nangamba ndi serious najjamu yayiteranga okwambala amasuuti najjamu essuuti najjamu essaati nasigala mu vesti nagenda lala asumala n'omusipi ajjemu empala asigadde mu ekigundi oba babiyita bishort oba boxer munnange katema nno nga kamyansa ne ngamba bituufu tufudde ngenda kukola ntya nangamba nga nkugamba ebyemirembe byagaana nangamba guli wano mu ofisi yange omanyi bizinesi gye nagijja nga tompa bintu yuga twali tukola naye nga tukola n'abaana bawala naye ng'abaana bonna yabayisaamu dde eggaali oyo gw'omulaba oyo bannange basajja mmwe waki temutuwa ku mirimu nga temutukozeseza mibiri gyaffe muvaako ekyo omuntu n'omuwa omulimu aba agenda kukola ng'ogenda muwa sente zo osigamba za bwereere aba azikoleredde waki mumba mwagala otukozesa for real so bad munnange manager nga yeetooloolanga gino gyendi wabula omutima nga gomyansa enkuba wabweru etonnya bulukwano nga tuli ng'oli wanaazimba ennyumba z'amaduuka mu maaso kati then emabega nateekayo ennyumba ng'abantu ze babeera basulako kati ffe emabega kweza ennyumba z'amaduuka zitwali twapangisa nga zitwateeka naye nga kuliko ekikubo ekikkirira kati nga office eba etunuddemu ekyo kikubo ekikkirira kati zino emizigo emirala nga gitunudde mu gino emizigo gy'amaduuka kati nga tuli eyo mmanju enkuba eri mu kutonnya wabweru bannange manager nga tankuba kigo manager nga tanneefuulira bannange oba kwolwo nalabuka nti nenyambala jiini mukama katonda wange singa oba kati ndi ku nsi ki baana mmwe manager nankwata lwampaka agenda okunsikambula nsuula wansi ankuba engwala ajjamu ekishooti ajjayo gundi we oyo zaabu waabwe wa maama we kubanga yali wa maama wange wallahi nga ngendo laba nyambadde akapale yankuba oluyina ngamba omusiru gwani yagambye oyambale empale saakuwa uniform ani yagamba nti wano bambalirawo empale oli musiru bannange omusajja yankuba empi nansika akasweta n'akayuzayuza t-shirt ya uniform agisikambudde agiyuzizza annange ate amabeere gonna tegali wabweru agayonse lwampaka tulwanye kati akajini nga kankwase oba kwolwo nalabuka ntya nga nasibyemu n'omusipi anti nkubye ekikalo nnyumye ntaddeko ne kabbeoti ndi bulala omusajja twarwana omusajja yankuba omusajja yampisa bubi oyo manager ya rabbi wembijjukira mpulira nga njagala nakukaaba musori omusajja yansikambula naye mukama yanyamba kajini nga akakwata like kakwati kajukira kaba ka skin jini nga kandi ku skin weyali smululidde kali mu belt you know naye ntwarana netulwana yali munene muko nga muwanvu kati nemwesikako nenyimuka kati mba nyimuka nanyimukirako kati oba amaanyi nagajjawa najjukira nti nno okuba omusajja wansi ku zaabu wa maama we ayinza obulumi bubeera bungi batuyigirizawo ku ssomero self defense nali I think I was in P6 ne batuyigiriza bali batuyigiriza bad touch munansonyiwa kambazeeyo ate ko ku ssomero it was P6 batuyigiriza bad touch abaana ababuwala ne batugamba omulenzi wakwata ku nyashi ebeera bad touch wakwata ku zaabu wa maama wo ebeera bad touch wakwata ku nnyonyo mutabani wange agiyita nnyonyo lyebbeere
ebeera bad touch oli waddembo mukuba kyonna ky'oba osobodde ne batuyigiriza omuntu aba ayagala okukurepinga omukube evviivi kuzaabu wa maama waawo musajja oba mulenzi okitegeera gwammangu amaanyi nga bakatuyigiriza ku ssomero. Nzijukira lunaku lumu nze nali nsoma P6 omuvubuka nga ankwana nga namugaana nga naye buli wansanga ankonerera tumu yansanga mu korido nankuba ku nnyashi yani zivaako nga bammanyi Nalukenge sinya muteese Naalu. Nawulira obusungu abaana ne banjeeyamba bulijjo weewaana tewali akukwatako mulenzi era goli Mother Mary gundi takutte ku nnyashi kati banyimba abaana mu kakorido ne mpulira nga nzijjudde. Nyabo, it was my first time okola violence mulamu bwange. Nafuluma akakuubo nga ndiko n'obumansuka nze nalumaga waabwe. Nempita gaye erinnya gundi n'akyuka. Omanyi ku ssomero basimbanga obuti kati nga babuteekamu obuyinja bwe twayitanga obuzungu. Nakwata ejjinja ezzungu ng'oli adduse ne muyita we yakyuka nakuba liiso mpaka kati liiso lyagaana okutereera. Namukuba nateeba mu liiso naye abaana bawala tulina tageti ne mugamba toddangamu okunkwata bad touch. Nange ate samuyiwa eriiso ate nga tegankanuka nze bikyangambeerako esomero nali tebampulirangako mu kavuyo nga nzisamba kapiira mu mirembe emisufu nze sirwana siyomba wemba siri ku kapiira mu kilaasi kuba nze nali nayiga okwebeerera obwomu naye nga nina mukwano gwange yanjigiriza n'akapiira ng'ate ne mu kapiira k'essomero nalinamu kakurashi kange nga kasamba akapiira kateeba goolo nga nkaagala nnyo kawaswa ke kantwala n'osamba akapiira ndi mulaavu nno y'ekito. Then ne mukwano gwange nga muwala naye ffenna tusamba omupiira be bantwala mu kapiira naye nga ku ssomero eryo tebalina kye bali bampuliddemu wadde n'abamu bali tebamanyi ku ssomero nze nga nsirika. Mvuga nga simukuba liiso nga tebinsobera Mukama Katonda wange ngenda byoza nti ewa maama. Nga ngamba banziruke nga nziruka nga nziri ewaka netonderawo wa mama wange neddayo nkaaba. Ne mugamba maama nsaba kunsonyiwa nkoze omusango nambuuza kiki kuba yali tampulirangako kawabe wakaawo nga mmanyi wenzira ku ssomero mba waka mu nju. Nangamba okoze eki muwala ne mugamba maama nsaba kunsonyiwa. Maama nga nkaba kimu maama nsaba kunsonyiwa. Nze nadduse ku ssomero maama bamukubira nga nze nkaba kimu nsaba kunsonyiwa nga bamuyita ku ssomero enkeera nga bamugamba ajje nange nga tutuuka ku ssomero bannange mama w'omulenzi nga yeekalamula. Era omwana wange era naafuna obuzibu gwe kawala gwe nali no katono kuba nakula mukambi nampa omubiri nga babinyumya nga bwe byabadde abaana nga bampolereza ng'essomero lyonna limpolereza dayirekita bonna abasomesa nga bagamba naye oyo omuwala ng'aba asirise nga tayomba n'abamu nga tebamanyi ku ssomero. Abaana be bantaasa ne babagamba yankutte kabina ate abadde akikolanga yankutte ku nnyashi ate abadde akikola ne bagamba oyo muvubuka abikola atukwata ne ku nnyonnyo atukwata ne ku zaabo wa maama waffe oyo omuvubuka ng'alina ezo empisa embi namukuba eriiso mukwano. Maama we nakkakkana ng'abaana bangi babadde abikola nga siwente wempona. Iyo violence gye nali nsoose okukola mu bulamu bwange. Ati munnange violence yaddako ya manager. Twalana ne manager we nasituka nankwata omukono kati bwe yasituka wenti nansika we nakyuka namukuba evviivi. Nnyabo ku zaabu wa maama we kwe natuukira n'alyoka agweri. Namulekaawo nga yeenyoola nengulawo oluggi munkuba nedduka emisinde kati nga oba oyambuka ekyo ekikubo otuukira ku dduuka nga litunudde mu kikubo ekyo
kati oyo omukyala gwe nali nga njogera naye nga bwe mba nina kyenjagala eno oba amazzi oba Joyce nga mukubira nandeetera nga yekyali wange ku kyalo kwonna nali mbaddeko omwaka mulamba nga gwe nkubira n'akubira ne wa hoteri nandeetera emmere naye nze nadduka nga manyonyo gali wabweru nga ngeerabidde amabeere ge ŋŋamba nadduka nga mpunze baanammwe ng'omuyaayi ankubye nze sikyabitegeera nga siyenze mwenufuse wa redi nenduka mpaka kweri edduuka lyoyo omukyala agenda okundaba nangamba kiki musawo obadde ki bambi yali mukyala Munyankole babeera beesiba obuleesu yeyambika abantu ne bakuŋŋaana nga naagogera sigayina nemugamba njagala genda wa maama era natambuza bigere okuva enansana gye nali nkolera eyo mpaka wa maama wange nga batwalirawo 3,000 okuva awo mpaka wa maama natambula naye nga siwulira bulumi nga sikoowa nga nkaaba natambula ku kkubo okwo mpaka wa nga nesibye leesu waggulu teri wansi ndi mu jini ndi mu kagere enkubye yankuba natuke waka nali akatuka ku mulyango awo we nagwa nenzirika naddamu ekudde engulu nga ndi ku ddwaliro ndi mulwadde maama wange ninadde engulu nasooka nengindako mu depression awo nempunga nga soogera for the whole week nga nsirise nga bambuuza sinyiga nga amaziga gamba buvi mu maaso trauma nayo yampisa bubi manager wate mwagala tuwanga mirimu gyamwe mubirekanga bannanga abamu tetuli bakugula we not for sale. Some of us we love our bodies. I'm sorry to say that. Tweyagala okusinga nga mwe mulowooza. Wakyo omuntu oba omuwa omulimu ng'olina ebigendererwa ebibyo really omukwanyaganye akola sigamba nti no sente omuwazi abwereere nedda akola byabateekeddwa okukola. Wakyo omuntu oba tomuwa akasente ke kuba bakakoleredde musajja aba kama atusaasire malakallahu fiiko. Munange nga mbeerawo wakaawo ng'asooka nga mbeerawo nga sibitegeera. Then late after week nenjogera ne maama mami nembabulira ebyantuukako. Kati ndowooza manager oyo ndowooza yamanya agigenda kuwunya. Twagenda okuddayo nga yasenguse oyo gwe mulaba ne kampani ne butumunoonya n'asooka ne yeekweka namala ndowooza emyezi ng'ebiri. Tunoonyereza kuba balina branches 2 ne bamunoonya ndowooza n'abula bakyali bye bamukweka. Awo ne tukola ki tumuleka nembivaako. Mama ne bambuulirira ne banfunira kansala nambuulira ku ddwaliro ne bantereza biki ne bambuulirira kino kiri nengenda nga recoveringa nengende wa crash munange baby daddy nambudaabuda naye nno namala emyezi ng'ebiri nga tolina tosobola kunkwatako kuba that time yali apangisiza naye nengendangayo bambi musajja wattu nambeesabeesa. Kati nno ne tubeera awo ennaku neesooka etuluma ate nno nze abadde akola ono akola 2-5 bya music 2 biki musajja atunga yeeyiya ansanga yasoma naye nga naye yanoonya emirimu e Kampala Uganda nga emugimanyi ajabula ng'ali awo ali ku dduuka lyoyo mukwano gwe afunyeyo 2,500. Kira nze nali nfuna buli lunaku nga bampa 15,000 lunch. Kati nze si muntu ayagala okulya kati nga sitera kulya nga kanana kambaako ku kido then n'omwezi nga yegutuuka nga balina okunsasula so nga akalimu kaweddewo sikola embeera ewaka wa boyfriend yawo naye ndyoka ndaba ku nnaku bamikwano. Nze nakula nga simanyi nnyo nnaku nnyo naye nagamba mu bulungi ne mu bubi kale nga n'omusajja wange mwagala n'engoma ne tubeerawo. So wali lunaku lumu yalina mukwano gwe yali naye ankwana ntuuka ba mukwano kati ne bakola saalooni oyo gayi n'anfunirayo omulimu nenfuna akalimu nentandika okukola omwaka akalimu. Kati oyo omukyala gwe nali nkolera
nga balina project bayigiriza enviiri ebyalaani ngatto obusawo biki ebyo nga bamanya project. Omukyala ne bampa omulimu eyo okusomera yali asomesayo yagenda ebweru ne bangamba osobola oyigiriza enviiri konze yes it's okay. Nembawa na idea nembagamba mulaba abaana bayiga enviiri kiba kitagisa nga bakwatako nga ne bakasitoma babalaba kitegeera kati sani yali nene nnyo nembagamba kati ennaku ezimu bajja kujja nga nanga bakasitoma eno cause sani yali ya kitongole nayo nga bagitaddewo yigiriza abaana bano nga bamaze binene eby'engalo then ebyamasannyalaze bajje babiyigirengayo eno nga kuliko abakazi n'abasajja. Kati nembagamba bajja ne bavaamu fiya y'okutya abakasitoma nga bayize babalaba kitegeera. Munnange n'olukisakisa lwange ne bampa omulimu eyo mu projekiti nga nsiba enviiri nga nkola ne wano ku saluuni. Kati ekiseera kyatuuka nga saluuni nga tekola nga baagala gitunda nembagamba mba kyamufuddeeyo nsobola ogigula mpola mpola. Nembagamba like wenfunayo enkaga z'entebe nga ngisasula endabirwamu emitwala nga nsasula mba tewali buzibu. Munnange nga ngula saluuni gye nali nkoleramu mpola mpola nga jjukira baba bansasula eri buli mwezi okusomesa abaana. Ndi mukazi musevinzi manya akasente kange n'abagambi nkagala nnyo ke neekoledde nga nsonda obusente bwange nga omwezi ogutuuka nga mbagamba bazinterekerewe mpezaayo 5 nga nsasula eyo entebe mpaka we nagimalayo saluuni neefuka yange. Kitegeera ekintu ekyo nga baby daddy naaliwa we namusanga wakyali nange nga nze nga neekulaakulanya mpola mpola by the way nagigula nga nayita amaanyi nga manyi oba kyankozesa nga nze mbeerawo nga ngisasula buli kimu ekyali mu buli kimu nga ngisasula nga kiggwawo ng'ebeera yange. Kati ng'abaana bange olumu mbasomeseza eri ku kampani olumu nga mbasomeseza wano ku saluuni yange bwentyo nentandika obulamu bwange bwe batyo. Nenkola saluuni yange nenjongeramu n'ebirala biki ndi mukazi mutetenkanya. Nagenda olaba abaneiba wange waliwo beeti kati ababeeti baba bagala nnyo okulya popcorn nengula akakuma ka popcorn nga evening saa 10 nga nsiika popcorn nenziteeka awo ng'okubaayo za mutwalo nojjamu 3 gyo nagyo ne gikubeerawo ng'omanya magoba ge3 buli lunaku kitegeera oba osibye omuntu oba tosibye ezo ziba zijja eyo eba sure nga bazirya. Nyongerezaako awo nga ndi kikazi kirungi nkale nga bagamba ye mukazi asika emberi kiwale kirungi ekyo naye nze that woman nze sisosola mulimu as long as ugenda kumpa clean money emirimu 2 gyo nalayira obutalikola kwetunda nakola mbaala those 2. I'm sorry nansaba nnyo Katonda nneme gikola wallahi billah naye nga mbeerawo wentyo nga ntandika kulaakulana nga ntereka obusente bwange nga ngula akapoloti kange eyo nga nsirika kange ka kikazi omwami Tamaanyi we namusanga waali. Mujjukire baby daddy ono yaliko ensonga okusinga byonna baby daddy ono crash yaliko ensonga nange katru kaabwe nga nkola kati lwali lumu waliwo company ndala yali eyigiriza ebyemikono nga bayigiriza okubekinga biki driving biki mbiiri biki nangamba jukira ninamu wali eri ka certificate kanga kabannamawulire ninayo n'aka hairdressing wali eri nga ninayo n'aka makeup nagenda nensomayo n'aka makeup obuli awo meka 3 ngamba kangende njige manyize njagala nnyo okutetenkanya ngenda nganjiga kweyo that project just 2 hours ngenda nganjiga n'okubakinga cakes nga banjigiriza okubakinga cake nga batutikira nga nako ka certificate nkateeka wali ebbali mbeera n'ebintu byange mutwe bina ku saluuni yange awo nakolerangawo nga ntundawo regular emberenge
kati nga ku right hand kuliko beti, ku left waliwo neiba nga kuliko bbaala nga mulimu abawala bakola mu bbaala ne bano banneeko. Kati nga bajja nga bakolako make-up bbiri za buli lunaku show ofunayo abakazi abawala nga 18. Kati bwe bamutwala kwawe adda babijjeeko n'oddamu n'omukubayo 2 okitegeera mwe natandika okukola obusente bwange awo mpola mpola 2 oli bwe bamutwala kwawe nadda nga make-up oba bamutaddewa n'ajja n'akuwengera 2 n'omuzzaako eno otundayo ekiberenge kyo kya 5 obulamu ne butambula nga bwe nabubala eno oyingizayo kasitoma wo 5 kubanga kwekyo kitundu twali tubeera saloni yange yali y'amaanyi mwana nga tekulya egifaanana actually basooka nagitya abantu nga balaba ya bbeeyi nga bamanyidde buno bubeeramu obutebe bwa pulasitiiki mambi banaasonyiwa abavulina simu bubi nga ya bbeeyi ng'esala enviiri. Kati oyo gaayi eyajja okusala enviiri nanjigiriza n'okusala enviiri nga siwezezza emirimu gy'omutwe nno mingi nga n'okusala enviiri nga webajja nga ali bize abaana abakawala temuli design nga mukalakata n'ettaano zibeera wali. Kati gayi yatuka ekiseera n'agenda oyo kyali njukira gundi nali njiguze kati nga nsala abaana abato nga nfunjiza okusala simanya today simanya thiri simanya shaulini simanya biki ambiyizi nga nsala n'enviiri nze gwe mulaba kuba buli kyalimu kyonna nakigula. Kati nga nkolerawo mirimu mingi nsala enviiri wensiba enviiri wensika popcorn wenkola ku make-up. Kati nenjiga ne keeki n'okuba nali njagala nnyo okulya keeki lwakuba obuzibu bwajja ate woogifumba tosobola kugirya. Nga njiga okufumba keekisi munnange natandikiriza mpola nze ndi muyiiya siri mwangu nga nsooka nga neewaayo nga ngula engano yange nga nkyayagala kweyingiriza experience nga mbitandikiddewa nga kubanga nga batuyigiriza we bagifumbira ku sigiri nga nfumba keeki yange waka ku sigiri yange ku sandi nali sikola mbeera waka kulabirira mwana w'abandi kulongoosaako wansi wa kitanda nga emoyimanyi ennaku endala ziba za kukola olongoosaako wano walabika. Kati sande nga ofumba ku lanchi biki naye nze nali nga nkola naye seerabira kinakula ndabe wabazadde bange gye nakulira nti omusajja onomufumbira bwokola oba tokola ng'era ku mulimu nga nfumbirawo nga nyinza oba obeeza olutoke lw'omwami wange mpaka wenzira ewaka making sure anyuka tunyuka fembi tuddayo anaaba nga ali alutoke nga lukyayokya teyaliako mmere ennyogogo oyo omwami nga njifumba ku mulimu emba ngenda fumba bino byangu wa muceere biki nga waliyo ka gas cooker nga mbifumbira eyo nga wetunaaba biri simple bwe liba ttooke ndifumba wasanga 10 ne libobeera mpaka kunnyeze nanyuka nga nditwala lyokya nga nkola emirimu gyange ng'omukyala nde nali nkola ate nga nina emirimu mingi nga nze manyi okwetitenkanya sala nnyo byakumpa nze mukyala agala wiiki 2 akaviri nekajjayo kagoya kalungi nenkambala akagatto naye nga bivudde emikono mirungi nga bimpa emirembe nga nnyumye mu ssente zange so nga beerawo wentyo nga nkola kati nga ntandika okufumba keekisi zange we nazifumbanga nga jjuka nali nsomesa abaana enviiri nga ndeeta nga mbaguza nga nsala keeki piisi ya 10 nga ate abaana tebatandika kumpagira madamu nga mbaguza. Kati ne bano bakasitoma bange nga wajja nemusibayo ng'ekitundu ky'omutwe nga ndeeta ka plate nga musayako ku keeki nga mugamba bebi nolya ku keeki nkola keeki oba oyagala birthday bikimbaga tompisako omulimu nga antisawundi ozikolera wanga mga nzikolera waka lwaki bulijjo toyogera ng'ewooma oyo wagiryako ng'ewoomaga nkolerayo ey'ebiri wentyo we natandika ate sitandise bizinesi ya keeki nga ntundawo entyo nga nfunayo wa birthday 8 15 kukyala simanya mitwalo 3 nga sikola keeki ate wensiba enviiri wensika emmenenge wenkola make-up nange nga ntetenkanya
Mbeerawo nga ngula oven yange nkiteeka ewaka nga mbeerayo ne orders zange nga nkeera ssaawa 10 nga nfumba keeki nga nzirekawo then kuba olina gifumba before n'ogirekawo kereme kwonooneka n'ogirekawo like one day after one day n'ogiisinga bulungi n'ogidelivaringa wento n'ogwa keeki nagwo nengufuna nenguwamba kati nenyongerako n'omulimu ye kati nina emirimu emekaawo nsiba enviiri popcorn makeup nkyekirala ne keeki egyena kati nalina muwala wange lumu nandeetera paani nali siryanga ku paani bukyangambaawo bannange ng'oli paani ya oma nze njagala nnyo okuyiga okusinga okumpa njagala nnyo n'onjigiriza ekitwe bakikola okusinga obeera nga ngenda kikusabiriza buli kiseera it's better you teach me how to do it I think nga mugamba bannange ono paani bamukola batya nga mugamba nsobola nange omukola ngamba yiite bakola batya nti we bati ne we bati nga mugamba osobola bifuna nti ye muwala tagenze tangulidde amenvu tetuguze bunga bwa muwogo tuguze tanjigirizayo asiika paani nga nsiika paani nasooka kusiika wange nga paani muteekawo mu kabaketi ate abaana b'ensomesa tebamuguze ng'awoma ng'asuzeewo nze akansika mungi njalyako enkya omuhazibandi naye ng'amuwoomera mpeerezaako mami yeeyi nga tuli bulala nga tesitandikawo na bizinensi ya paani nga ne bakasitoma we bajja yi paani wa mmeka wa 10 nga kisongerako gwa paani nga nkeera ng'oluusi nina keeki nenkeera ku mwenda nenfumba keeki nezijja nenvaayo ewaka nga buli kimu kitereezeza nsagala bicwafu nga waka nga ndeka wayonjo nenzija ku saloni nensiika paani wange ku makya 11 nendikali kibaketi kyange nenzijjamu 3 gyange ena evening nenzika ebiberenge byange kasitoma w'enviiri wajira ninayo banena abakuzaawe aba makeup obulamu ne butambula nga we nabo balaba sister nga tubeerawo no tukyapangisa n'omuboyfriend n'omuhusband wange ni crash atuli awo mu kazigo tubadde ffenna omwaka gumu 2 3 4 ekitundu ekyokusatu nabagambye story nekyagenda mu maaso ndowooza ku kitundu ekyokutaano wenja kuba nga nkubuulira ebitundu ebituufu ebigenda okuba nga bikola omugatte gwa love story ya True oba kiva ku kyokuba nga yayita True. Yagambye bw'alizaala akaana akawala alikatuuma erinnya lya True naye nga twategeddeko nti alina omwana w'obulenzi. Njagala kwotinga ebintu wano chapu ebitasobola kwerabira mu story y'ekitundu kino ekyokusatu. Jjukira omulenzi yali asabye bamuggyemu bamuwe ku golodi wa maama we n'amugamba tomumanyiira funawo opangisa. Mu kitundu kino tuwulidde nga omulenzi anoonya bamuwadde task ekisooka taata w'omulenzi omulenzi ekirowoozo ky'okupangisa kivudde mu muwala ng'agamba omulenzi nti omanyi weetongole otandika okubeera wekka tweyiiye. Omulenzi akyanjulira kitaawe taata wamugamba nti ogenda kupangisa olina kaki sooka ondaga ebyo byogenda okubeera nabyo mu nnyumba then nkubuulira ekyange oba yes oba no. Akomawo abigamba True amugamba nti kati omanyi katuyiiye. True akwata obusente n'agulayo ebintu ebisooka mulaba ensobi zentera obagamba abawala n'agenda n'abyanjulira kitaawe. Kati ne badda ku nsonga ey'okubiri ey'okunoonya ennyumba. I am quoting agamba omulenzi nti noonya ennyumba bw'onoogifuna ombuulire. Era ku nkomero tulaba nga sister yakwata ssente aziwa omulenzi so batandise okubeera bombi. Abajjukira mu kitundu ekyokubiri nakoze statement ne magamba nti abawala balowooza nti bwabeera waliwo abalenzi babiri abamukwana teeka kwaba ababiri kwalina okulonda ne mbagamba eyo nsobi. I am being honest. Nakoze statement zange ku kitundu ekyokubiri nga sinaba kuwuliriza kitundu kyakusatu. It was intentional. Ne mbagamba nti Haji saamuwagidde naye n'omulenzi gwe tukurashingako naye saamuwagidde kubanga nalabye nga waliwo ebirumira kye navudde ngamba nti okujjako enjawulo gy'alina nti ye muntu gw'oyinza okusooka okutunuulira omuwaakaba omuwa ebbanga olabe ng'oba upgradinga oba yeeyongerako okuvaawo. Kakati sister tuwulira nga ye yagendera ddala ne gwakurashingako batandise okubeera bombi tubiwulidde
nga bw'ozoobiwulira era nga bwe tugenda okwongera nga tubiwulira. Ekirala kyenjawulo okwogerako, sister kino kankibuuke tugende ku kavuyo ka manager. Ekimu ku byenjagadde sister alinamuko ka training baali bamulaga engeri y'okwerwanako self defense. Abaana bintu bino byetaaga okubanga babimanyi. Oba tunaayiga n'okubagulirayo buspray naye nga si baba sedduvuto bo tebatudde okubanga batuusa ku baana baffe ogw'obuliisa maanyi. Omusajja ng'oyo asinkana omwana nga ali naive, nga talina nakyayinza kutegeera, talina ng'ekyayinza kwerwanako, ate okukuba enduula abange bimuswaza kubanga tebaamukokinga embeera eno bw'emujjira agidiringa nayo atya. So wano atuwadde ekyokulabirako. Bino abiyigidde mu P6, yali mu primary 6 gyabiyigira. Abaana bateekwa okuba nga obaoliawo bafunye okuyigirizibwa, okutegekebwa singa embeera eyebeere bajjidde bayinza batya okujaŋŋanga. Omulenzi ono yalina omukisa nti yasomako, naye kati ali ku dduuka lya mukwano gwe basala CD za 5, 2 kuteeka music ku flash na bwe bityo. Olina w'okirowoolezaako nti omulenzi ono yalimu ogw'obugayaavu, obutayiiya. Osanga abazadde awaka, manyi nti wali okirabyeko oba oliawo. Omwana n'amala okusoma ne bamutikkira n'asigala ng'akyali awo mu ngeri etali kkiriya. Nabagamba nti nze muntu yalibadde comfortable ng'abaana bange nteekawo omukisa gw'okuba nti bakyasobola okweyabiza awaka ne babeerawo nga tebane bakwetereeza bulungi. Naye nkubuulire, tomala gabeerawo, tuteekuba nga tubikkaanyaako, tuteeka okuba nga tumanyi, tutegeera ddala lwaki okyali wano. Saagala kukuza birenzirenzi, ebiri awo byamanyira okubirabirira ne bifuuka bisajja bikulu neera nga byakulabirira. Nsobola okuba nga nzikiriza omwana wange okubeera awaka, omuwala oba omulenzi, ne wateeka okuba nga waliwo okukkiriziganya n'okumatira lwaki oyagala kusigala ng'okyali wano. Si bya bbira mupango nti njagala kusigala wano kubanga wano waka kati mungobyewo. No, abazadde abamu batuuka okusindikiza agaana okuva waka. Genda nga bumanye enkoko bwenegoba obwana bwayo ku mabeere ne genda buli byensanga kagisemera ng'ekabojje bega genda weetakulire. Naye waliwo n'abaana abatuuka ku ekyo. Kati omulenzi ono sofa sinabakakasa naye nga nkyamulinnya kagere ku kagere. Anaabamu ogwa ssemugayaavu, yamanyira kulabirirwa, butayiiya, buteesomooza, kunyooma mirimu ki. Bw'olaba nti waliyo ebya wali ku library omuziki gubeera gukuba, bw'obaawo firimu ne balaba firimu, bayinza okubaawo ne bigeemu ne bazanya bigeemu ne babeera mu bulamu obwo bwe butyo. Olunaku ne luziba bafunayo ez'okulya ne balyayo ekikomando ne buziba n'enkya ne bibeera bwe bityo paka Katonda lwali muggulira ekkubo nga simanyi babeera awo alinze bulinzi omukisa Katonda yagusuulaawo, I don't know. Naye omulenzi ono kyenneegombye ku sister kwe kubeera omukozi, muwulidde emirimu gy'akoze, muwala mulungi nkiddamu. Actually Esther yafunye omukisa okumulabako kubanga ebifaananyi bimulaze. Nanga njalalaba omuwala oyo nga muwala mulungi naye omuwulire obuteeganya, n'akola guno n'akola guli, ayogedde emirimu ebiri. Tayagala kukola mu bbaala n'ogw'okwetunda, tayagala. Nga nawe bw'olina omulimu oyo gw'otayagala ate ng'omulala yasobola ogukola, naye naawe olaba nga muwala muyiiya. Kati omuwala oyo bw'asisinkana omulenzi nga waakiri bagezaako okukwatagana, okufaanagana mu kunyiikira kuno okw'okwagala okuva mu bwavu, bano bwe bakola enkya bemusanga nti bagenze mu nnyanja naye nga tebagenze, nga bakoze mu buteeganya bonna. Omuwala akeera eno keeki, ate kati ayiza osala enviiri, kakati ate emberenge, kati agudde kabalagala muwomedde, ate ayiza okusiika kabalagala. Nolaba omuwala naye obuzibu, omuwala agenda n'asoba n'atomera eddebe n'agwa ku kika ky'omusajja bannange nga basajja kubula kwambala bwambaza empale. Kati amaanyi ge gonna ne gafiiraawo. Kitegeeza ki? Weekennenyanga nnyo omuntu gw'otwala. Bw'oba n'amaanyi go, amaanyi gaago agenda gamalawo bumazi oba agenda gongerako, mugende mu maaso. Simanyi mu maaso biddako, nasazeewo stories singa nsooka giwuliriza yonna. Naye story eno mpulira nga njagala ngikoleko comment episode ku episode nneme kugatta mandwa na migugu. Mbenge yakusooseyo ng'ebimu nze nabiwuliddeko gwe tonaba biwulira
eno yo bwe nasazeewo okukola. Naye nga bwe nabagambye nti si nti abalenzi bwe baba babiri abakukwana tteeka olina kulonda kwabo. Bonna osobola obba disqualifying nga bw'ogeraageranya n'ebyo by'otunuulira by'onoonya mu musajja, basobola okuba nga bombi tebayita. Naye akazannyo k'abawala we kabakubira mulowooza nti tteeka olina okubagamba nti bano bokka be baleese. Era kati bano be bazze. Kati bannange bwe mbagaana omukisa olaba bugenda okumpitamu. Mukwano sigala nga weewa ekitiibwa nga wekkiririzaamu ng'olina essuubi ng'oli mugumiikiriza ng'oli muvumu nti Mukama ajja kuleeta ekikugwana than okugenda n'ekiriwo. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, okwagala kwaye Katonda n'okusa kimu ku Mutukuvu osiima okkirize bibeerenga naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina.